permanent betuteekawo nga tebazitowa kuba kati nze ne bw'oteekawo kusaasira awo kagamba nze omo ne batamperekera nteekawo pressure nze nammere ngenda nenyimbawo omu nenfuna abantu 8 omuntu omu bwenti kati nga nteekawo Nalukoola nga nti Nalukoola agenda kundya Nalukoola abadde mwangu wa kuwangula obwedde afuna obululu 1,105 PDM ebeeramu abantu 2 abantu 3 nga ne babaza 10 Nalukoola tuba tumuwangula naye nti omuntu president gwakoledde akalundu afunye abantu 30 really Nalukoola najja nafuna bululu 8 nga gwofunyewo 9 kati sente za PDM babaziwa baani bantu ba PDM bonna bagabye PDM bonna basana kwa babasiba. Catherine Kusaasira agambye mbu singa ye yali yesimbye ku Honorable Council Nalukoola yandibadde akalulu ke Kawempe akawangula mu bujjuvu mu butuukirivu bwako ate nga mukubidde mu range nene. Akoza analysis akatambira kugenda kakuzanira okuva gye katandikira paka gye kagwira naye nga sinabeera nga kuterako waliwo ebigambo nga 2 byayogedde mu eno video bennandyagadde osooka oklarifyinga. Ekisookera ddala Catherine Kusaasira abantu abamu tusalawo okubeera nga tuli basiru by choice not because tuli basiru. Nga SMX nasalawo okukola entertainment stories nandibadde nkola eza politics nandibadde nkola eza sports nandibadde nkola ez'obulimi farming nandibadde nkola emboozi z'amaka naye nasalawo okukola entertainment stories by choice not because ndi musiru oba politics simutegeera oba ebyokulima sibitegeera. Akatono kemanyiiko Catherine Kusaasira obadde owa endowoozayo ogambye munera NRM erina PDM program ku byalo nenzijukira bulungi nnyo nti nera NRM kyekibiina ekiri mu buyinza wabula tekitegeeza munera project nga gavumenti zereese zibeera za NRM ezo zibeera z'abantu. Weesibye nnyo ku nsonga ya PDM naye kankutegeeze nti PDM wejja ku kyalo tenna yamba ba NRM bokka nedda ebeerezze kuyamba kyalo nera abantu bembeera mukitegeeramu perspective nfu. PDM emiyoga giyamba bantu ba ku kyalo bonna as long as oli munnayuganda ng'olina qualifications ezikuweesa ssente ezo oba okubenefitinga mu ezo obeera oteekeddwa ofuna ku obwo buyambi not because oli wa NRM. Kubanga nkuwulidde okyesibako nnyo PDM emiyoga abantu abadyesitwa biki bonna abantu bayinza okubeera nga ssente ezo bazifuna naye nga bawagira FDC. Abantu ssente za PDM bayinza okubeera nga bazifuna nga ziyitira mu ba NRM oba system ya NRM otuuka ku bantu ziyambe abantu b'ekyalo bonna si ba NRM. Kansuubire nti ako kategedde. Ekyokubiri oyogeddeko ku nsonga y'emizikiti ng'owa example n'ogamba munya kyogamba temuli muzikiti mbu ogwo gwe NRM temuli muzikiti kyaki mbu eyo ye NRM. Catherine Kusaasira okuva n'olwaleero kitegeere nti teriiyo religious sector eri affiliated to a political party. Kankikuddiremu nnyinza obeera nga nkyogedde mu luzungu manyi nagambye abantu abamu tusalawo okwesiruwaza by choice nengamba nze SMX kanefuula omusiru waneno ku YouTube by choice stories angendeta za entertainment nekuleeta bino na bino not because tuli basiru. So religious sector tenabbeera affiliated to political party olw'ensonga ezimu. Kati bw'ovaayo nga presidential advisor n'ogamba omuzikiti ogwa NRM n'ogamba munne kyogamba tetulinayo kyaki nga yeemanyikiddwa ya NRM. President Yoweri Kaguta Museveni ne waaligenda ku Kawempe Embogo omuzikiti awo yakubira campaign n'agamba olwaleero wengendo ssaalira Juma kubanga ye ng'omukulembeze akkirizibwa okulambula abantu betabeera abeera n'eddiini ye naye abantu bonna ab'amadiini anabbayisa kintu kyekimu ne wagenda n'asaalira kyetegeeza nti ogwo omuzikiti gwa NRM. Pastor actually ye yaggulawo president kanisa yaani ya okubbiri ya Kakande kyetegeeza munereyo church efuuse ya NRM. Owa Nuupu owa People Power owa FDC owaki bonna bagenda ne basabiramu neera kibeera kive pastor okuyingira mu byobufuzi direct n'agamba nze ng'omuntu njagala mu abantu bange b'ensumba bannange muwagire ono tekikkirizibwa kubanga sekta yo ebeera yaki ebeera ya kusumba na religious sector. Okitegedde bulungi nnyo ekiyinza okubeera nga kisembayo ku ebyo by'oyogedde nga nkuwabulamuko Catherine Kusaasira. Ensonga gy'ogambye mbw'oyinza okujja ku Los Angeles n'okuba abantu 10 ne bajja that means kyandibadde kyangu nnyo ng'ogenze kuyimba ku Los Angeles kyandibadde kyangu nnyo gw'owangula akalulu k'e Kawempe
sigamba muni ya Catherine Kusasira tasobola kawangula. However, ndi mukuwa ku nsonga zaleetedde okubeera. Ayinza okubeera ne right reason with the wrong explanation. Okitegeera. Right answer with the wrong explanation. Kati Catherine Kusasira okujja n'ojjuza Los Angeles ako ne kabooga n'okuba ne Happy Boys oba n'okuba ne eriba gitaata Vegas eri endala Los Angeles Vegas waliwo Happy Boys awo mu Kawempe ne zibooga. Okimanyi muno era abantu abamu bafaani bayinza okuva Makindye nga bagambye muniro oli awo ku Los Angeles Kawempe najja n'abeeramu. Abantu abamu bayinza okuva e Kawanda, e Matugga, abamu ne bava e Bwayise, abamu ne bava eri Makerere waggulu, etali Kawempe North ne bajja okulaba ggwe. On top of that, abantu abamu okimanyi nnyo bayinza okubeera nga balina under age nga tebaweza myaka 18 okusobola okubeera nga balonda. Bwe n'ogamba wenze ku Los Angeles ba abantu 100 naye nga kwaba abantu 100 abali eligible okubeera nga balonda ku nsonga gy'oli mu kubeera ng'oyogerako balinga abantu 27. On top of that, kwaba abantu 1000 nga 27 ate nabo batamiivu ng'olunaku lw'okulonda bajja beera basuze mu bbaala tebajja sobola zuukuka ku makya kulonda nga bajja zuukuka lwagulo ssaawa 10-11 baddemu bakube ebbaala. Ensonga za Catherine Kusasira wansi mu comment section naawe oyinza okumpabulamu nze siri kyetwala nkola ensobi naawe nkoze ensobi saba bunsonyi osobola okumpabulamu wansi mu comment section oba naawe n'owabula Catherine Kusasira ku nsonga ze zino zaali mu kubeera ng'ayogerako kanzikutereko osobola okubeera ng'ozirabirako naye nga tunababeera nga oziwuliriza kankusaba subscribing ongene ku notification bell eyo tojja kubeera ngo missing updates naddala nga zino still wano SMX Media sobola bulungi nnyo okulangira bizinensi yo tukulako okubiziko enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Good morning, everyone. My name is Catherine Kusasira, Presidential Advisor, the one and only. I wanted to share this issue with you. Bana Uganda mwina. Nganze nakoza analysis yange. Lwaki batuwangudde akalulu ka Kawempe. Analysis yange ndaga ebintu biringa bisatu. Lwaki akalulu katukubiddwa ate nga kabadde kankakuwangula. Kabadde kankakuwangula. Kubanga n'omuntu yabadde ensonga zange ziringa 2 ziringa 3. Sookera ddala nsooka okubaza President Museveni. Thank you for being there for us. Mwebale kutubeererawo because oteekamu amaanyi mangi. Naye ekizibu kyogera abantu boteekamu amaanyi oba abakulembeze ab'oku byalo oba abakulembeze okuva waggulu paka wansi. Banafu. Babbi. Polling station y'emu ekisookera ddala. Tufunawo tutya obululu 2. President Museveni sente za PDM zagaba ziragawa. Abakulembeze b'abavubuka webali. Abakulembeze b'abakyala webali. Abakulembeze mu bakadde webali. Muina namba ki? Muina namba ki? Kitegeeza sente President Museveni zeteekawo za PDM muziwa baluganda ba mikwano bemumanya tabatali bakukyalo okwo abo balonze baani. NRM buli oba bagiwangudde ne bweddamu nekola research. Tulinawo buli wamu abakulembeze ababakyala ababavubuka bonna tebalonze government. Why? Era ekyo government eyina kikolako evaluation ey'amaanyi ku bukiiko bwonna bwe tuyina obw'abakadde obw'abavubuka obw'abakyala ku bitundu bwalonzaani bwabaddewa. Ebyo byonna bikulaga nti obukulembeze bwe tuyina bwonna obwagulu n'abwa wansi tebulina mobilization. Tebulina okunyweza obuwagizi bwa president oba obwa NRM. Sente z'emyoga ezibadde zigabibwa zigenda wa? Era abafuna sente ezo balonzaani. Ekyo kikwatagana n'omukulembeze okuba nti n'essaawa eno akuba tooki mu bantu abo batubuulire abo tebalina bo abafuna sente za PDM balonze baani. Kitegeeza omukulembeze mu mulimba. Bwe mba temulimba
buli muntu njagala tulage register gyayina nti abantu bekugundi balondedde wuwo wali wafunyewo abantu wewatu bowa sente balonzaani ebyo ebintu byonna biswaza mukulembeze wa ggwanga ayinza ty okujja okunonyeza omuntu akalulu mumuluka muluka gumu nafunawo abantu 2 polling station yemu really kati awo twafunye obulwa 30 babuze chairman oyo chairman waawo nti emyoga sente abadde aziwa baani abatalonze government abatalonze NRM era tulage nti abantu abatwala emyoga balonzaani kitegeeza mmwe abakulembeze bali ku byawo temulina numbers temuwulina buwagizi nze kusaasira omu nzija nenkola ku Los Angeles Kawempe nefunawo abantu 100 nze omu kati kitegeeza mukyo mmwe abantu abakulembeze abali ku bitundu mulimba omukulembeze mumulimbira ddala mukyo kitegeeza ne PDM abantu tebamufuna ebyo byonna byakuswaza buswaza president ate fe abava nitwogera amazima fe bafuula ababi naye nga his excellence abantu bakyaperforminga bulungi basaana kukwata bukwasi mabasiba kuba byebakola I don't know alukola abadde mwangu wakuwangula obwedde afuna obululu 1,000 PDM ebeeramu abantu 2 abantu 3 nga naye babaza 10 nalukola tuba tumuwangula naye nti omuntu president gwakoledde akalundu afunye abantu 30 really nalukola najja nafuna bululu 8 nga gwofunyewo 9 kati sente za PDM babaziwa baani bantu ba PDM bonna bagabya PDM bonna basana kwanda babasiba eno tochi esana mu NRM si mu opposition no mu NRM mwenyini chenjagala okubuuza kyemugamba mu kampate mukyali mu nyumba ya NRM nemu ngera mu jonte tusoba kuzimanya nti ne nyumba ya wane wagira NRM ngeze wange bwe tugende e Kawempe tetusoba kufuna nyumba za NRM nti ne nyumba wagira NRM ntobe guno muzikiti gwa NRM ntobe no church ya NRM ntobe ne kerezi ya NRM emisana tuku no ntobe bantu balimba bulimbi mucho kitegeeza abantu balimba bulinzi president abantu balonda nga tebalonda jagala kubabuulira kino we should call a spade ngoli bwamanya nti omukristaayo agenda mu church owekereziya n'agenda mu kereziya omusiraamu n'agenda mu muzikiti mwala mulabeko omuzikiti agenda ow'omuzikiti agenda mu kanisa era ow'omuzikiti agenda mu muzikiti kitegeeza wa NRM alina kulinda NRM kale kisaana mu lwatu kwatuka ani yaani nga bwe bamanyiddwa nti omusiraamu agenda mu muzikiti no n'agenda mu kino bwe kino okwatuka nti NRM egwa wano atawagira NRM tukugoba emisana tumanye nafu tulina okukuboola dhani okutulimba naye ekyo president alina okuddamu okumanya nti ku kitundu tulina abavubuka bameka aba NRM naye bachairman baffe betulina bonna abo ku bitundu ab'emirimu bonna bafu basana kugoba mu State House alina bayita nga akwata bakwate kuba bino byakuswaza kibiina president nasituka najja ku kitundu kyo noga nti ku kitundu kyo balonze abantu 40 nawe nosegala ng'okyali chairman oba osana kugoba those people they should resign government eno abantu bagirima nti bakola naye nga tebakola kubanda bwokwata bukwasi register z'emyoga zimala okulaga nti n'abantu baffe tebakola era bw'onooyita abantu b'oku bitundu baga nti oyaliya tebajja kubula lwa batamadda tetubaagala abakola bwe batiise ne baziwa bannanyini ojja kwesanga president onoonyeza ekintu ekituufu ng'okitegedde tugenda otuuka mu kalulu nga tuswala buswazi naye obwo si bunafu bwa president bunafu bwa NRM ze kyensaba buli muntu addemu tutunye mu ripooti ya buli muntu nti ekyalo kyo kyakoze kitya naffe kenyini kati essaawa tulina okuyamba president Museveni kuba kati mu Kawempe ngaawo Faida Nambyawadde yeesimbyewo nga si mubi naye nga alina okuyambibwako kubanga candidate walino bakandidate betuteekawo nga tebazitowa
Kuba kati nze ne bw'oteekawo okusaasiraawo kagamba nze omu ne batamperekera nteekawo pressure nze nammere ngenda ne nnyimbawo omu nenfuna abantu 8 omuntu omu bwenti kati nga nteekawo nalukoola nga nti nalukoola agenda kundya assebo kale ye nambi ng'omuntu abadde mulungi naye abana abakulembeze ba wansi bamukoze bubi nnyo kuba ye muntu gwe ndabyeko nga alwanirira abakyala abaana kitegeera era bamukoze bubi nnyo abantu b'NRM ffe banafu tetwekwasa na kintu kirala kyonna NRM ewa bakadde ku byalo ssente naye njaga mundaga ennyumba ya NRM oba omukadde omu yalonze tugende ku bukiiko bw'abakyala balonze obukiiko bw'abavubuka bwalonze obukiiko bw'abakadde bwalonze era abo abafuna ssente ezo balonzaani kitegeeza ssente temwazigaba ssente mwazeewa buli muluko ogwa miliyoni pulezidenti agwa miliyoni 10 senga abantu bebawa 10 bali batulonda twandibadde nalukwa talina bwe tumuyita talina waatuyita nensaba pulezidenti tuddemu tukwate ettooki tubuuze obunafu bwavuddewa era bakyamani bonna basaana kugoba bonna si bakawempe bokka olaba omuntu omugulira kindazi nagamba mbulya wensayininga naye ate abo bawadde ssente ngoli kadalako ng'osobola n'olonda era omulimu ngenda gwewa kyalo ku kyalo nga tunoonyereza wa watuuka ssente za PDM lwaki pulezidenti aswala okutuuka ku kino tulina abakulembeze bava ku mirimu gya binayisa bakyaliko no torch his excellence gikube mu bantu baffe abakulembeze b'ebyalo it's too much